Kuzaalira Edith Katende abazadde ba Waiswa ne famire bakulembeze bannange Honorable Acting President wa NUP Dr. Linda Zedriga, Several Deputy President Eastern Honorable Bill Baptist Nampeshe, Secretary General ababaka abakulembeze basebo ne banyamu Mukama bulungi era obudde bwonna era ddala Mukama yasigala bulungi. Ebibuuzo tulina bingi ate nga ansa zootono naye ensonga zonna tezikwasa Mukama. Kitalo nnyo kitalo ddala kya munaffe Edith Katende Mufumbiro afudde mutundu balisa abaana amabujje mugalamye kyannaku maama w'abaana afudde kitaabwe ate yali mukumira amabujje ago kali ago gasabire era tugayambe embeera yonna gyetusobola. Ndabye omuntu nga yayina ebigenda maaso ezokuwata bitegedda embeera gyetulimu eyinaku batuwulire ku mirembe gyetwetaaga mu ggwanga lyaffe. Kituufu nno twetaaga mirembe era ffenna tuluubirirwa mirembe. Ensonga lwaki tukola bye tukola, ensonga lwaki twetaba mu by'obukulembeze, ensonga lwaki twogera n'ebirala bigezaako kukola. Tulaba nti ebintu ebimu biretera okubeerawo mu ggwanga lyaffe lino. Twali mu kkooti newankubadde eby'obukulembeze naye oluusi neegatta ku bannamateeka kubanga bannamateeka kukolereza bannaffe nga tusaba bbeeyi akakalo ka kkooti ne bannamateeka bannange balaba we bali ba Sam Mwizi ne Paul Kakanje n'abalala. Katugamba omulamuzi ate Alex Waiswa n'abalala bali mu kutwere bakitwere ekivumbi buli omu nga tulina ensonga zetuwayikirira. Waiswa ne tugamba nti mukyala wa Waiswa mulwadde alina ekirwadde ekya kkookolo. Waiswa yabadde amujjanjaba yamulabirira mute agenda alabire omukyala kooti w'onoomwagalira ajja kubeera abeire omukulembeze talina gyagenda kufuukira. Balooya bannaffe abakiikirira state prosecutors ne bagamba omukyala yajja mu kkooti alina n'ebiwandiiko bye ne baga nti ono alabika alimba naye ebiwandiiko ebyo birabika bijiikire. Ne tubagamba kirungi mukiikirira gavumenti ebiwandiiko ebyo bya Uganda Cancer Institute, kitongole kya gavumenti. Mugende mukebere mukakase mu gavumenti nti si bya bulimba. Tetumanyi babaani bakebera omulamuzi n'atugamba kale tubeewo mu wiiki bbiri bawe ensala yange. Ne tuddayo omulamuzi n'agamba Waiswa ne banno muddeeyo kukobera. Kyannaku mukyawo tutuse sebo olwetulambika n'omuzimu tukwebaza olw'okutugumya. Tukwebaza kubanga ebiseera ebimu tugenda nebirowooza nti naye okwogera ku nfuga mbi, okwogera ku buyaatu, okwogera ku tulugunya abantu oba okwogera ku bintu bino oba tulina bakyami. Kubanga waliwo abagamba nti tuli bakyami era kwogera ku bintu bino. Naye bwe tuwulira bannaddiini bakitaffe mu Katonda nga boogera ku nsonga z'ezimu tuddamu amaanyi nti nedda tetuli bakyami. Kano omusiiwufu ekyasibya Waiswa ebigambo nga bwe byeyogere ebitaliwo. Toli nsonga ndala. Toli Waiswa tabbangako ssente ya musolo. Abazimba bagenda n'abalonda bata abo tebakwatibwa nako. Waiswa tattanga muntu talina kikyamu kyeyali akoze naye kwogera nti bannaye muliyaka kikyamu kigabi kikyamu okusiba abantu olw'endowooza zaabwe politikali kirere kikyamu. Ebyo bye byasibya Waiswa. Katonda atuyambe. Olunaku olw'enkya badde twogeramuko ne bannamateeka bannaffe tudda mu kkooti ensonga za Waiswa ne bannaffe abalala baali ekivumbi
kubanga twateereyo okusaba okulala nga neno tebinnatuukawo nga tusaba kkooti bannaffe bate kukaayo nga muzinatugamba mukomeewo ennaku z'omwezi 10 olwokutaano mbawe ensala yange. Tusabe bannaffe abakulembera ekitongole ekiramuzi babeeremu obuntu. Mukyala wa Mwaiswa ebimu bye yasaba era n'abulira famire ya Mwaiswa ng'alaba obulamu bugenda. N'aga nti tekisobose omwami wange okujja okunzijanjaba nga kye nali ndowooza, naye kansubire nti Katonda anakkiriza ateewe asobole okunziika. Bwe yayogera kubanga yali alaba obulamu bugenda. Of course nga buli muntu tugenda kufa, Katonda ajja kukuuma, naye yali akimulira kyagenda. Tusaba ekitongole ekiramuzi namwe muli bantu ate muli bakuumi b'amateeka. Etteeka likkiriza omuntu okuweebwa akalulu ka kkooti. Asubire nti Mwaiswa ajja kuweebwa akalulu ka kkooti ne banne baba bonna tebalina musango asobole okuwerekera mukyala we. Kwe kwali okusaba kwe. We hope that we can tap into that humanity because we are all people. Today you're here, tomorrow you're no more. May God help us to do what is right. May God help us to treat people right. May God help us that when we occupy positions of influence, to use them for the good of His people. Kitalonyo Mukama awumuze Idi Irene mwebale. Now mukyala Sarah Muwonge yasobodde okufuna abalala baddeyo naye baleka mubaliddeko batono balina batono ekifaananyi kive mayi magala mumalu nakulabye mujje mukitekeko bulungi kikalire kikugale ekibuli kyaffe mwebale nnyo abalekafulazi baffe famire y'omwami n'omukyala Stephen Kigosi tubasaba mujje mutekeko ekimuli. NUP School of Leadership tusaba mujje mutekeko ekimuli kyammwe kanyawera kasipiri. NUP School of Leadership wano mujja kusonyiwa musijja kumera ebyo protocol wembakukijja wewejjira. NUP School of Leadership be bakatekako ekimuli somero lyaffe lisomesa abayizi baffe banoze gye bali kula bali bakyawali ennaku ezo. Olabe Michael Kennedy Ssebalu mukadde waffe tukusaba ojje oteekeko ekimuli. We invite the Honorable Michael Kennedy Ssebalu ajje ateekeko ekimuli of Edith Katende Mufumiro. Taata ne maama abawaiswa Mufumiro. Abazadde baffe, abaana baffe, abaana b'omugenzi mubaleete bategeke ekimuli abumanyi. As brothers and sisters Edith Katende Mufumiro get prepared. Abatabani baffe nabemubalaba bategeko ekimuli maama waffe. Tubasaasidde nnyo. Brothers and sisters of Edith Katende Mufumiro mujje.
Then after that, brothers and sisters of White Alex and Fumbiro, get prepared. Brothers and sisters of Alex Waiswa Fumbiro, tekeko ekimuli kyammwe. Kati bwe mumala okudemwerondemu omu alina ekifo ekimuli ky'omusibe Alex Waiswa Fumbiro, kali mu ngeri enjawulo ekyo kijje mu bijiibwa byakyo. Kikwasa oyo kato bw'ali kato oyo mbadde mulaba era kato kumbi ye Waiswa bazali olunaku lumu ate bwe mulaba oyinza n'okulowooza nti oli yennyini. So tweyaza mu kato ekyo ekimuli kya Alex Waiswa Fumbiro husband it is. Tusaba omuko eyatuwa